Musibe Male Sulaiman Chiwalabe ali mu upper prison ngo bakwata ne bamutaka ekisango ky'obwa terrorism. Allah musumulule. Netaka omuntu n'abayambako okutwala. Amanya gange nze Mariam mukyala wa Muyolugi Hamidu ali mu Luzira mu Harbour Prison. Security munyambeko waliwo abatandise ate okujja eno nga tebalinayo mulimu. Security jangu nyambeko wano. Amanya gange nze Nabate Margaret nga nali mukazi wa Sendagire Juma bamukubira wali amasasi ekyebando Katale. Ebirala mugenda bifunira wali kati bomala evaawo ne basayoka ebirala bagenda bikusangisa kale. Banange temugenda ku mmeeza tebanatandika gabula security. Sebo mugenyi omukulu owulira amanya ago abasinga basiraamu. Amanya gange nze Jessica Nabagala ndi maama wa Moses Mbabazi bwe bakwatira ewa Kisekka. Agenda weza myaka ena bamukwata 2020 mu mwezi gwa 11/7. Amanya gange nze Nakabungo Justin omwana wange ye Budala Kintu Namemu bamukwatira bweyogerere bamutwala ali Kitalya ng'akamala y'emyaka 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Aisha Kabanda mama wa Yasini Sekitole ko gwe mmanyiga Machete ali Kitalya agenda kuweza myaka 4. Shifula tuka kwa katono. Amanya gange Nalubega Margaret mama wa Katumba Abdu gwe bajje na bweru. Shifula tuka kwa katono. Amanya gange nze Nabukera Sulaina mama w'omugenzi yasindika wano. Kakati amanya agange nze Sulaina olunaku lwakutaano mu wiiki eno kansala we waffe Bukoto gwe bayita Ali yankubira essimu n'aŋŋamba nti pulezidenti yantumye gy'oli. Ne mugamba pulezidenti ki? N'aŋŋamba pulezidenti Museveni ng'ayagala kukuyamba otwale n'abaana naawe nkutwale ewa pulezidenti akuwa obuyambi. Ne mugamba abaana baafuna obuyambi. N'ambuuza ani abaweerera. Ne mugamba nti nze simumanyi. N'ambuuza yava mu kibiina ki. Ne mugamba nti yava waani wa pulezidenti Kyagulanyi yayamba abaana abo. N'aŋŋamba kaakati tubafunye tutya kubanga pulezidenti ayagala kuwa buyambi. Ne mugamba tisimanyi kubanga abaana basoma. N'aŋŋamba buzibu ki bw'osanga? Ne mugamba obuzibu sirina nnyo bwe nsanga kubanga batuyamba. N'aŋŋamba nti abaana b'Akawuma bonna basoma. Ne mugamba eriyo ng'omwana omu yekka atasoma naye abalala bonna basoma. N'aŋŋamba kaakati noonyereza oyo atasoma ombuulire onkubira essimu nze nzije wano tugende tumupiikinge naawe kenyini mutwale wa pulezidenti asobole okuwa obuyambi asobole okuweerera abaana abo asobole okumalako abateeke mu insuwalensi abayambire ddala paka be banaamala. Kaakati kyekyo kale kibadde kikulu omukyalo nabadde mu kutya oluvannyuma lw'ebyo byonna so kirungi nti akyogeddeko. Ddala tugenda kuwaayo abantu nga basatu bokka abalala then abalala kifuladiringe nabo because tuyingidde nnyo mu budde. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amannya agange mpitirwa Lamula Kagoya. Ndi muzadde wa Saibo Katabi. Ali Eruzira bamukwatira Mbale. Yali akanika piki ye ne bamukubira essimu ne bamuyingiza drone ne bamubika mu maaso. Naye kati agenda kumalayo emyaka 4 olwedde baamulemaza simanyi kye baamukola omwana awenyera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zero emana nyonjo mbeera ku munaku. Omwami wange ye Faruk Simu. Bamukwatira ku munaku 2-2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mama Sekamwa Hakimu eyafiirwa Kibombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zenna kumasala mukyala w'amagala wange abamukwatirako siteeko bamusaako omusango gwa terabisi. Allah tukize asumulule byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Mulinde Amiri ndi mukulu wa Mulindwa Nasiru. Ssaawa eno ali Kigo bamukwata bamupiikira wakolera ne bamutwala naye nga yali eyo naye ali Kigo ne bamuteeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mukyala w'omwami Mr. Mulindwa Nasiru nga bamukwatira Kamukamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Amannya agange Zannahu Hamida. Ndi mwannyina wa Sakidde Hamid. Yakwatibwa ne bateekebwako omusango gw'obutujju. Eyasembayo. Amannya agange Natunda Christine. Bawagala. Kasiba kalyango mukama. Kale. Kakati